Poliisi y'ekitongole kya Uganda Wildlife Authority ekikuuma ensolo z'omu nsiko ekutte abantu bana abasangibwa namasanga g'enjovu kilo 7. Abakwata kuliko Samuel Emmanuel, Okelo Bonafas, omusirikale wa poliisi Martin Ochen, wamu ne Levi Elewo, omusirikale era dereva w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo ki Wildlife Authority. Officer baffe aba Special Wildlife Crime Unit abakolagana ne police bakwata abantu babiri, omu driver mu police tegeri amanyiddwa erinnya. Abantu bana bakwatibwa, omu ayitibwa Emmanuel Samuel naye atuuka niyeyita Shaban, ate omulala ayitibwa Eleo Levi. Bano basangibwa nga balina amasanga g'enjovu manene nnyo nga gazitwa obuzito bwa kilograms 43. Kyokka nga tebalina lukusa kubanga waliwo ekiwandiiko. Bano bakwatiddwa mu bitundu by'e Kapelebyong ng'ate abalala bakwatiddwa mu Kampala nga batunda amasanga gano nga tebalina lukusa lubakkiriza kugatambuza. Omwogezi w'ekitongole ki Uganda Wildlife Authority Bashir Hanji akakasizza okukwatibwa kwa bano era agamba basindikiddwa mu kkooti okubasomera omusango. Amasanga genjogerako tetulina bukakafu oba ga njovu zaffe mu Uganda, naye ekyokubeera nti bano abantu abasanga nga bagalina already ogwo musango lwa nsonga tebalina lukusa, tebalina license. Ensonga lwaki twabakwata nga twagala ne police era bagenda kutwalibwa mu mbuga z'amateeka. Tulina ebizibiti tujja okulaga court tulabike nga abantu bano bavunaanibwa emisango emituufu. Ono ategeezezza nga bano bwe bagenda okutwalibwa mu kkooti bavunaanibwe ng'ategeezezza nti singa gubasinga basobola okusibwa obulamu bwabwe bwonna. Bitundu by'ensolo ate ezikuumibwa butiribiri musango munene nnyo okusinziira ku mudamuzi nga bw'abasazeewo bwayagala ayinza n'okubasalirawo okubeera mu komera okumale obulamu bwabwe bwonna obwa life imprisonment, naye nga ogwo si mulimu gwaffe nga ffe Uganda Wildlife Authority oba ffe ng'abawawaabira, si mulimu gwaffe, ogwo mulimu gw'aba judicial officers. Hanji era ategeezezza nga layisinsi eweebwa abantu ku bisolo bino erina okuddizibwa obujja buli mwaka. Layisinsi kisinziira ku kiseera. Layisinsi tugikuwa omwaka mulamba weguggwako n'ojja n'osaba layisinsi endala. Ono ategeezezza nti bo obuvunaanyizibwa bwabwe kulaba nga ensolo tezittibwa ssaako okumalibwako eddembe lyazo. Ng'ekitongole nga Uganda Wildlife Authority omulimu gwaffe kulabirira nsolo, si kulaba ssente zivaamu. Butandika okutunulira mu ssente awo tukolera ensobi. Ffe gwaffe kulaba nti bw'oba olina amasanga tolina kubeera nago. Essente zivaamu simu tekitukwatako ffe kubanga tetuli basobozi b'amasanga. Ekyaffe kulaba nga ensolo tewali n'emu ettibwa. So tetera kwagala kutunuulira nti ate muno sente zimeka ezifudde. Maria Dana Namiro, STV Select EY'ENJAWULO.